comment share singo okuluma n'ogamba nice nga kino kyana mukirabyeko nadde nkituka ate singa bamu nalimba manyi nandi batuze singa mbadde nsobola batugana giyita mmere naye kubanga ebyomba manyi nti byansi ate nabo bantu nabo bajjako era ku makya bazaale omwana njambule comment yasinze okukuluma comment yasinze okunnuma oba muwala ye yasooso commentinga n'agamba bu Migos buleero tuleetedde Wandali bu mwana ng'oli kweswaza oli kwesula brand bulijjo abaleetera baaki be bamanyi naye nga zisiraba ng'olina Ndali batyo kirabika balina amaaso mangi ekyabalumye ebbanga yabagambye mukazi wange alina amaaso amanene amaaso ne gabalo talina buso bw'abaana abalala abakazi abalina obuso obutono nti bwaki naye kyama kye kiri mu maaso amanene kubanga nina nga alina girlfriend we alina eriiso ddene nagamba oyo ku maaso ge kwesiba nemubuuza kyama kiranga baliwo ekyama naye teyakiŋŋamba ati gwe engeri gy'ogalina naye nkuguddeko jja tubuulire yes olaba omuntu obeera najjukira ngeri gye gabeera amanene kati olumu otunula oba otya kati nga kale ng'otunula oba bwetya ng'ogamba oba ndimazeeyo weebitwe kati oli n'alowooza olina Endali kati ffe newaogenda ewaffe kabeere muwala kabeere mulenzi tebalina maaso matono kitegeeza amaaso go gaviira ddala mu famire naye malungi era malungi ate abo ewaffe eriyo ababiri just ekyobi kye tulinayo nti tuli batono naye era omubiri gwegonzese gumala gejja ate lwaki ate okwongerako just okusinga nze njagala wendi neemala weemala okay tubaniza ku Bouncing Events YouTube channel amanya ganza Ashimwe Musika background daddy and of course olunaku olwaleero tusinzidde wano kwekusimu hotel Kikoni Makerere kafo kalungi nnyo kana ne washing bo osobola okujja gwe alinamu mmotoka nawe ebigere tukunaaza sikyo anyways so kujja ne bakunyirizaako n'ofuna kabiya n'ofuna kuba okunywa bonna nange nga bwe bankozeeko wano Madam Betty ankozeeko naye nga kyayinza okugamba kiri kimu subscribinga sharinga commentinga olaba story highlight ku TikTok genda straight ku channel onufune emboozi yonna olunaku lwaleero twakwogera ku mboozi nno eyaleero enyuma ate esesa kubanga all about relationship ate mbamanyi mwagala nnyo ebyalaavu bantu bange tuliwo bateteekanyiza olunaku lwaleero nina omukyala asinga obulungi apa asinga eriiso my lyebagamba lya Ndali naye nga just manene kati neriiso just manene waffe teri bamaaso matono naye kati kubanga abasinga bungi kyemanyi abagamba nti Gandali kyemanyi oba be balina amatono kubanga alina amaaso amanene kitasobola kyogera soka weyanjuye abatulaba then tugende maaso amanya gange nze hava wa Migose omu bwati wangi yafuuse dde omu bwati omu bwati lwaki weyita hava lyerinnya lyange liri Havana naye just ndisalako nti Havana beautiful name bali kutumayo bati okuva amanyi kuva yamanyi mami wange yali organized nnyo naye mutuma amanya simanya kikondwe tulina Havana today kati Havana ajja atya ate okufuuka hava wa Migos by the way how do you know Migos kale mwasisenkana mutya okusinkana ne Migos twasinkana omumanyi otya mu kusooka twasooka beera ba friend nga tewali relationship nga muli friends ga business oba friend ng'onabeera ne mukwano gwo ng'olina ekizibwe ng'omunyumizaako kale wobeera ng'olina ebikutawaanya nagamba guma biki everything bigenda beera fine ekitegeera twasooka beera ba mikwano like 2 years then tufuuka ba lava
awava embeera eri nemukola. Yeah. Katonda wange. Kale before Migos, waliko mu relationship endala yonna? Yeah, nalimu kubanga yasobola kulimba nti saalimu. Okabeera nga mu relationship singa. Relationship, gyabala nti relationship ze naakabeeramu. Ziri bbiri. Yogeza amazima. Si mu bubi. Bantu batya? Sibatya ebagala omumanya. Relationship ze naakabeeramu ziri bbiri, eya Migose y'ey'okusatu. Ey'okusatu. Yeah. Ate ogezezaako okwekuuma ate bewakasisinkana just. Migose? Relationship ze tuzitegedde kati zinakusatu. Ate bewakasisinkana just. Okusisinkana? Just. Eri osisinkana omuntu n'akugamba nkwagala mpa ku nnamba yo. Singa wonsinkana n'oŋŋamba nti hava mwana gwe nkwagala oli mulungi biki n'aŋŋamba onjagala nti nange nkwagala ne nkuwa nnamba yange n'oddamu okubako nga nkubulookinze. Lwaki oba omubulooki? Mba noonya status viewer. Kale gwe oba omuwa ennamba omale omubulookinga? Ewe si kubulookinga. Just yoweereza message nga kweziri nziraba wenkuyamba nkuddamu hello ate ngisevinga just status viewer. Mbeera ki gyoteekamu? Yeah, status viewer. Lwaki Migosi nesibwamuko? Migosi mukwano gwange ate beera talina ate abalala tutegeeza towelokamenga mikwano mirala mipya talinayo embeera mbi. Talina. Kati wasooka mulabirawo kuba naye kimanyi yajjanga abalala. Nedda twatandika ba mikwano nga tunyumya. Amunyumyako ssimu oba just amweraba? Nedda yali alina oluyimba lwe yafulumyawo lwe yali alina kati nemukolerayo challenge. Bwe namukolera challenge n'abeerayo awo iziti oba video shoot biki awo twatandikira onnyumya. Okulega na video shoot gye yafulumiza ku Sunday ey'oluyimba lwe olupya naye eryo video shoot enkadde ewa video ye. Okay. Kakati Migoso like ali atya mu mbeera z'obuntu wano mu mbeera y'omukwano nga gwabeddeko naye for almost 3 years and plus? Ez'omukwano amanyi omukwano ali so caring. Yeah, ali caring. Singa tali caring ate nandifaananye bwe nti. Mukawuliddeako. Lava enyuma. Lava enyuma kwanza byannema. Anyway, kakati abasinga dde balaba Migosi ku app okwe ngalagala kubanga takujjangayo mu galale era twakwekanze bweka ntugamba nnange like mwavudde ku ki noganda ebyo video batukoleka video tukapostinga era mwabaddewo. Twabaddewa? Yeah. Twabadde waka. Madama muli mu free time yamu? Video yasoose twabadde waka. Video yazzeeko ey'okubiri wemba serabidde yazzeeko ey'okubiri twabadde nga tulambula ku nnimiro yaffe. I know. Kakati mwava ku Uganda wae leko na video kakatekeyo ku account ye. Kyava kuyengayo omuntu. Nasema nga yo mukazi kamuje. Nagamba kamuje mu galale. Kyabika yagenda olaba nga sisana bbeera mu galale. Nanzijayo. Kakati ebbanga lyonna waleta omusabangako ggwe kugamba nti wasita ompostinga kibiki. Nze nali simusaba. Wali tokyagala? Nali simusaba. Wali olinze? Omanyi lwaki? Akaunti ye ya business. I know. Ya akaunti ye ya business terina beera nga akaunti ya kupostingako bakazi. That's why nali simupostinga nti mpostinga what nga nsiri. Kubanga era newe nandi mugambye nti mpostinga naye nga tekiri mu kaseera katuufu nga Katonda ye yakitegeka teyandi mpostinze. Kitegeera. Kati ye yakijja ku mutima gwe. Kale ku status ade ngakuteekayo. Ku status?
banga nadde badde nga toli wavuddeyo lumu ng'ojja ku internet. Navudde lumu. Ababeera ku status yateekayo baakaceere bayambisa buyambisa. Wamukkiriza ayambise. Kati gwe wakuteeka ku status. Kati omuntu wakuteeka ku status yenga nakuteeka ku status. Olowooza bameka abagenda okulaba? Of course bonna abalaba status zo balina okunda. Kati ngamba ekintu kimu. Kati olaba gwe batadde ku TikTok ne gwe batadde ku status. We babuuza ani gwe bagamba nti yono mukazi w'omutuufu we balaba ali ku status n'ali ku TikTok. Bonna basobola okuba bakazi be. Gwe basuubira omutuufu yali ku TikTok. Kati gwe wa status just ekwa 24 hours ng'evuddeyo. Naye kale ku TikTok jjukira eba ekuba abakulaba bangi n'ababadde bamulinako crush oba gwe abakulinako crush baba bategedde ng'olina omusajja. Akati kyembuuza kati golyoke nakyo okubanga waliwo bebapostinga ku status gwe nojja ku TikTok oba waliwo golyoke nakyo okubanga waliwo abalala abaliwaawo. Nze ndyoke nakyo bawange muwa eddembe. Baba bakkiriza abeere haji. Si kubeera haji. Nakkiriza omuwa emirembe. Kakati kuba bawo tumumanyiwa ku internet bya business ngoye biki kati mu mbeera yaffe esinga abantu bangi abawala bangi. Era bangi abamu crashingako nga boogambye abamubeerako awo gwe tokifunamu obuzibu bwonna. Okumucrashingako? Ne bajja nakola nabo oba obuntuntu bwonna n'apostinga gwe tolina yadde buzibu nakyo. Azonga bakupostinze ku TikTok gwe gy'oli weemanyi. Wemubuuza n'anyinyonnyola mba nsobola omutegeera. Nekitegeera nti mubuuzizza anyinyonnyodde awo mba nina kivaako sina nsonga ki mba nkiremerako. Are you guys staying together? Together? Yeah. Nedda. Buli omu abeera wuwe. Naye kaŋŋambe oba tubeera wamu. Lwaki ogamba bw'otyo? Eryo lwemalayo omwezi. Wiiki. Ng'okola ki? Ate okolayo kyewabbaawo. Oba ogenze kumuyamba kumuwolezaako ku ngoye? Mba ngenze muwoleza ku ngoye. Nakumunyiriza abeere smart. Abamucrashinga babeere bangi. Oliwo kugwe totya ntalo totya bawala kukuba. Nze sitya ntalo. Tofuna akawala kajja kakutesatisa nti nva ku bbaawa. Sitya ntalo gye bali bangi. Yajja nakukubya oba nakuweza ka message agava ku bbaawa. Nze message tozimpeereza oba akunkuba noonya onkuba. Kati kankubuuze bw'oba toli naye obeera wekka? Emasine emigosi mbeera gyokka. Aziko ne sisita wange. Obeera naye weepangisiza biki byonna weerabirira? Nze sinaaba kukutula. Tonnaba kukutula? Sinaaba kukutula. Ki ekigaanya okukutula? Sinaaba kukutula emyaka gyange teginaatuuka mu myaka gikutula. Weera emyaka emeka? Emyaka oyagala tegeera emyaka gyange. Gikuswaza? Teginswaza. Oli okke nagyo? Ngenda weza myaka 19 mu April. Ati ndabyo kiri hard for you okujoge. Ate nga omuntu yenna kati kimanyi waliyo buno obudde bafaani bo. Gyabali n'abanvuma bangi naye sirina budde. Waliwo bafaani bo nga bannaye yeeyagala bannaye omwana yake yazze tumwagala. Naye kati oyo aba yeetaaga n'amanya ebifa ku ki? Ku toopu we. Next month? Oba next month was 19? Mwaka ogujja mu April na 25th. When is your birthday? Mugwakuna nga 21. Asolero n'atuyita oba celebrating. Agenda jikuzi. Mwami agenda bikolako. Ajja bikola sente weziri simwavu. Yasinga otutegeera. Yasupendinga. Ate nakwagaliza. Kati boba like bao yetumanyi wangoye bishi kati wa fashion. Sina ngoye n'amasimu. N'amasimu. So kati gwe kiki okola? Nze
Me nkyasoma next year ngenda ku campus. Hey, tegeza wamaliriza uno mwaka form 6. Yeah, next year ngenda ku campus. Ate era nganzi nagwe manyi ogw'omu mutwe. Mali maki. Makeup n'ebyo byose by'enviiri. Hey. Anaye, no serebu waffe ndoza mukitegedde. Situdde omuntu tobeera ku kimu nga weesiba ku ekyo mb'olindirira musajja Menge kuwa. by'omukwano wabikeera. Okyasoma yo 18 kye kyaku inspiring ogenda mu mukwano nogamba waaye kanfunayo Migos. Naye nfune Migos. Anti kati ye yali asobola okuntegeera nga ne mugamba like ngenda ku ssomero. Yadde mu kusooka nali nyizeemu ko nga ngamba oba lwaki tankubira simanyi biki oba yafunayo abalala weebityo. Naye nakitegeera luvannyuma nga maze ebibuuzo kubanga namala yankubira essimu n'ambuuza nti wakomyewo ewaka. Awo ne ntegeera nti obwedda yali yampamu gaapu ebirowoozo nfokasinge ku bitabo. Nkimanyi kuba akubira ku birowoozo obutafokasinga. Nyinza n'obutasoma. Oyinza wandiikawo ye ate mu kibuuzo. Yapandiikawo mu Migos closet. Kati gwe naye mumaze ebbanga ki nga mwagalana? Ebya relationship. Nga byalaaba. Ng'ovudde ku bya friend. Ebyokubeera kyaliwo. Tetunaabaweza mwaka naye era tugenda guweza. Hey. Kubanga kyemmanyi relationship entuufu mutandika kubeera ba friend awo oba osobola otegeera ekinyiiza munno n'ekitamunyiiza. Naye bino nvudde eri nkukwanye nkwagala nange nkwagala ogwiriddewo mu love takumanyi biki ebyo bibeera byambwa. Kati kusoma tewaddeyo nga bakyali abaana basoma nabo nga bagaya bandisaamu abo reorganized tebukwana. Toliyimba. Nze nsomera ku masomero g'abawala bokka. Eyo kode. Tosomera okusomera nga sirya single. To be honest. Be honest. Nalisomerako ko naye kati mu second. Wadde ng'osomera ya single sex school. Yeah, ngali abawala bokka. Kitegeeza Migos abadde nga safe. Abadde nga safe. Naye kati jjukira abantu abamu ku social media balaba omuntu ng'akupostinze. Baba balowooza relationship mpya bw'obuzibu bwe balina. Kumbe ate mba musimye busimye mugi. Jjukira gwe relationship eba erudde n'ogenda n'opostinga kati ne baasama mpya biki. But me, nze sifa ku bigambo boogere bajjako wa basirike data waabwe. Ate nange apositinga wange. So kati like mbanga kati kitwala bbanga ki like mu week okubanga like okubanga like mutwala bbanga ki okubanga mwerabye. Kyentegeeza nti how long do you take okubanga nti ngamba leero baby wange ambuzeeko nnyo okwensisinkana mu week mwesisinkana emirundi emeka mubeeramu emirundi emeka. Bba wange mukozi. Nkimanyi. Kale kiba kizibu ofuna obudde ng'ali free. Ajjukira ebiseera ebisinga bimala mu studio. N'olumu ayinza obuteebaka naye nga just ali mu studio kati awo. Omulaba poziko nga I think ku weekend ate nga nze amugambye. Oba ye n'aŋŋamba nti jangu naye nze nange olumu omusasira ne ŋŋamba naye ono wena agendayo ayinza obutakola ayinza kale obutagenda mu studio we bityo kitegeera. Kati omu ne mugamba siriiyo ngenze ne sister wange neewuwe angambye ngende mukyalireko we bityo. Naye ngamba gye ndi ewaka. Naye oba omulowoozaako. Kati omuleseewo obadde ojja. Ali ku mulimu. Gy'obadde naawe gy'osoose? Nedda ali ku mulimu. Ali ku mulimu. Alina okukola ssente. Anyways, kati video eno baagitadde wawulidde otya? Bagiwanise yasoose. Wawulidde otya? Yasoose. Bakimanyi bakyewe bakubidde waayi tukulabye waayi. Bakubye bangi. Nono omuyimbi yayimba Lonely wayagala mirembe gye saalina naye n'ankubira essimu. Ali namba yagiggyeewo amangu ago. Kaizire. Kaizire mumanyi. Kyaliwo. Kyaliwo. Kaizire.
Nkugamba nti muganda wange. Muganda wo? Sure. Muganda wange tumukube esimu. Muganda wa Mundongo oba? Mundongo ente nedda. Muganda wange. Mama yomu ne tata yomu? Sure. Y'omukulu tukube esimu simanyi. Soko omuleke tujja tuuka waawo. Ne bakubira like wawulira otya? At the first comment gye nasooka olaba yanyiiza. Era njagala nyatujje okuba comment ze mmanyi weeziri awo. Comment nnyingi, oli omwana najja na commentinga kati jjukira bategedde ne account yange. Oli omwana najja na commentingako ebyekisiru simanyi biki. Comment ki yasinga okkuluma n'ogamba nice nga kino kyana mukirabyeko nadde nkituka. Ate singa bamu nali mbamanyi nandibatuze. Singa mbadde nsobola obbatuga giyita mmere. Naye kubanga ebyo mbamanyi nti byansi ate nabo bantu. Nabo bajjako era ku makya bazaale. Omwana njambule comment yasinze okkuluma. Comment yasinze okunnuma. Oba muwala ye yasooso commentinga. N'agamba bu Migos Bulero tuleetedde Wandali mwana ng'oli kweswaza oli kwesula brand. Bulijjo abaleetera baaki? Be bamanyi. Naye nga zisiraba ng'olina Ndali. Batyo kirabika balina amaaso manene. Ekyabalumye bange abagambye mukazi wange alina amaaso amanene. Amaaso ne gabalo. Talina buso bw'abaana abalala abakazi abalina obuso obutono nti bwaki. Naye kyama kye kiri mu maaso amanene kubanga kyayiwa nina nga alina girlfriend we alina eriiso ddene nagamba oyo ku maaso ge kwesiba. Nemubuuza kyama kiranga baliwo ekyama naye teyakiŋŋamba ati gwe engeri gy'ogalina naye nkuguddeko jja tubuulire. Yes, olaba omuntu obeera najjukira ng'egye gabeera amanene kati olumu otunula oba otya kati nga kale ng'otunula oba bwetya ng'ogamba oba ndimazeeyo weebitwe kati oli n'alowooza olina Endali. Kati ffe newaogenda ewaffe kabeere muwala kabeere mulenzi tebalina maaso matono. Tegeeza amaaso go gaviira ddala mu famire. Naye malungi. Era malungi ate abo ewaffe eriyo ababiri. Just ekyobi kye tulinayo nti tuli batono. Naye omubiri gwegonzese gumala gejja. Ate lwaki? Ate okwongerako just okusinga. Nze njagala wendi neemala. Weemala? Ate n'omwami mwe yakusiimira? Mwe yansiimira. Ate era nagenda olaba nga ne wetutambula twenkana. Height zeezo twenkana kale. Kye kisinga okunyumira ku Migos? Kye kyakusikiriza omwagala ekisooka? Kirasingaho omwagala nga nkwanye. Kuba kati nze bwe ngera ku makya nekkwana obudde buno. Yesu osobola okunsiima naye obaako by'osinziddeko n'ogamba gaayo ono mwagala nsazeewo mwagala olwa kino naye kino. Kye namusiimako amanyi obbuulirira. Abuulirira? Kyova olaba atera okubuulirira? Ambuulirira. Era ekyo beidawe njagala kimwebaza kubanga nze naye sikiriza muntu kumbuulirira naye atuula awo n'ambuulira n'agamba omanyi njagala weeyise bw'otyo obeere bw'otyo saagala okole bwebiti bigenda kuswaza. Kati ekyo kale muli era ne mba nsobola okitegeera nga nze. Kati ekyokubuulira kyova olaba abawala abalala abakyawa mangu tebawuliriza balina emputtu. Olinayo gwomanyi gwe yakakyawa? Mumanyi. Bamuyita? Sijja mmwogera. Se lwaki? Kitegeeza watya? Saatye sijja mmwogera. Sijja mmwogera linnya. Baagala omutegeera mujje mu inbox yange musasule emitwalo 10 mu bagambe. Kakati omwami akitegeddeko nti olinayo interview. Mwami nedda just yegenda biyinza mugwako obugumu social media.
takitegeddeeko katala kukyawe ani ye nedda tasobola kunkyawa ayoke nakyo gwekimanyi omuntu gwonyonyola ekintu n'akutegeera mu bulungi nga tayombye kati omutuleeterako ddi bannaayi omuleeta atukakasa ibaitawe manjagala mukubireko wano mukubire mukubireko mubuuzeeko nze kyenkugamba kyomugamba ngenda mugamba ki gwe nyigya esimu onyigemu namba leeta essimu yava ite eno singa ezikira tasobola zikira ayino ninayo kwa kati awagijeeyo wetaaga okwogerako ne Migos omubuuzeeko tubeewo naye nyanya abali mu mukwano nze mukwano bannaayo banga gunyuma kasita banga tali busy ajja kukwata tasagana kukwata bwebanga mukyala yakubye anti kati tagana kukwata naye era ajja kukwata wabanga tali busy kiki ekisinga okugumya nti omwami oyo omulina gwamulina ntamulina kiki ekisinga okugumya nogaa nti nze amulina sirina okungumya nti nze amulina engeri ye gyangamba engeri gy'okwataganamu naye mbeera yona neekula ate kati neemuwa eddembe lye naye nampa eryange si omuntu ali wambu alina amateekateeka simanyi kuba mukazi tabiriiko kubanga ye newoomunyiiza akufulumira ennyumba nadda oba mu ddiiro n'akuleka mu kisenge nojja nogaa baby sorry wali omunyiizizzaako naali munyiizizzaako ati wamwetondera otya so ndage muyije weetonda nali munyizizzaako kandabe emirundi emeka emirundi 4 kati nga weetonda otya okusonyiwa kuba ena mingi nze gye sigigumiikiriza kisinza bintu ki omulundi ogwasooka namunyiiza emirundi 2 mu lunaku lumu nga mufaaki obuzibu businze bwaawe yampita ngamba lwe tukolanga eri vidiyo gye mwalaye nga tuli mu mapaapaali nangamba jjamu tugende tukwate content kati nze nensiga mu kisenge nga nkyebase nangamba jangu tukole content nengamba kanzije kati nendwawo okgenda we nagenda nangamba bebi ondabangako ngaanyiiza konze nti onyiizizza ne mugamba I'm sorry sonyiwa nga ngenda kusonyiwa nga tuwe namubaliza nsonyiwe kukwata vidiyo eyo nagikola bulungi nga ne simailo kweri ne mugamba naye sonyiwa nangamba kale nkusonyiwa ogwazeeko yabadde ku Sunday ku video shoot nga tuvuddeyo kale eyo abayogedde awo ebyekisirwe ate juge omuntu oba onyiiga kati obusungu nabumalidde kuyiya abayogedde byekisirwadde badde bakyaliibo bakyaliibe babadde bavubuka sometimes tekiba kirungi kwesiga muntu kubanga beweesiga be bali fake waki oyogedde bwoti lwaki njogedde bwe nti nze amanyi kyekoona bingi bikuluma ku mutima nze tebinnuma binnuma naye singira ddala ndi muntu ali free mala nembivaako nze newanyiza nokeera enkya nonjogerako nonkola ki nonjogerako ebibi kale nyiiga naye ntuuka ekiseera nembyesonyiwa kubanga ntuuka ekiseera neŋŋamba naye kati palana waaki nkaddiwe nga nkyali mwana muto I know soka omukubireko omwami mwekyeko nzekyegamba kyoyogera yakale kale kankugambe before namukubira omukubire
omugambe baby how are you bicho mubuuzeeko ayo mwebuuzaako ogaa toli busy ogaa nti siri busy omugambe nako wendi baby naye omutwe gunnuma seewulira bulungi naye puya njagala kukulabako obudde buno ate nze omulwadde mugambe njagala kulabako obudde buno ajje nzina kyenjagala olaba ajje kati nkube wa WhatsApp omanyi wayangu okukwata temanyi naye ali busy alaga mwokyako kankube direct era ajje ngenda okukozesa tagimanyi ate bba wange takwata namba zatamanyi tulina business naye ng'olikwekubya kwekwana oyogera airtime n'agenda omaliriza n'ojjako omukubire omulage nti teweewulira abantu tofuna bulungi kati lwaki mugamba nseewulira bulungi akitegeera nga ndi mulamu nga nabadde ku interview olenga musajja nyigira omulundi ogwokutaano atasobola kukunyigira naye gyakitegeera nti twabadde tina kyetuli tumukyekingako interview ajja giraba yagala nyigira omulundi ogwokutaano kuno ogwogenda okuneetondera nja kukuba essimu mugambe amusevingako linnya ki bannaye amusevingako my life abaala munamuna temulina makulu obulamu buli eno ng'omaniyo ebyo yansevingako ajaddira bajja kujja olojalaba bye yansevingako nga tebiyitamu hello baby hello babe how are you I'm fine, how are you? I'm alright honey omanyi nangwe ndi wano ndi mulwadde siri kwawulya oba kiki olabika onaatera okufa goyo naye naawe ondabisa wallahi era kyoba okola okimanyi wetuge nga bukyali omanyira nkole ki so kadawe wamma kale wamma aya bye kati lwaki neba nga muniga nnyo yamunkubirire koodi omugabe mpuliranga dayika nina olubuto tulabe kyagamba olubuto lwaki kyogaa gwe naye temwerya ebyo byaffe ngaaba kati ebyo byaffe byaba bibya mu kisenge mbozi z'omu kisenge tezifuluma ojja kufumba ezo tezifuluma za mu maka era kati ombadde mulieyo nga muyinza owulira naye kyendabye nze manze omukubiddeko kyemwasooka okubeera muli bakyali that's why wetuba twogeva tuba tusaaga era kijja kuba kizibu nnyo okwekyawa era bwe beesunze bakimanyi mumugenda kwawukana ssaawa yonna balya ye nabagambye guno mwaka tekugweko it will end in tears let us wait bahaters babagaye kigenda kuggwa nakyenza obagamba kiri kintu eki ebukeera enkya netwekyawa kisobola wala na migosi no because sandibadde ano singa si migosi nkitegeera kubanga mbeereddewo abaddeko n'abawa bangi n'abawa amasannyalaze ne bagakozesa bubi zambeereddewo nze newakeera enkyakumakya nankya era tujja sigala tunyumya ngaetwali mu kusooka nti ba friend sijja mmuwala kakati abazadde bo bakimanyiko nti gwe nemigozi mu dating bazadde bange kankugamba ekintu kimu ekisooka kuwa family respect ngeri ebintu bye batalaba
kati nze kyasookera ddala kyenasooka okukola maama wange muggyako simu nnene talina access talina simu nnene nagimuggyako ate abamu bajja kudde basame mwavu biki maama wange alina iphone beida bagenda nagula iphone 17 naye simukkiriza beera na simu omanyi lwaki ebintu bya social media kati abe kulaba ezo vidiyo awo mba mbayisizaamu nnyo amaaso omwana simali ki alina abavubuka erere kale naafazali yali mweseke waka ne tumulaba awo mba mbaswazi kati ate tulina baganda baganda bange bo tebabiraba baganda bange bo gye bali bo tebabiraba abato n'abakulu abakulu era babiraba kati nze yo neyabimpeereza muganda wange kuleka kaizirwe kubanga ye kaizirwe yankubidde direct simu kale nemugamba biki bikyawo nemugamba ndeka sina kyemanyi nensooka nembyegaana naŋŋamba teri emu ziri 3 nayinyonyola neŋŋamba kale ebituufu naye tobigamba maama kati singa mumami abitegeera tasobola bitegeeranga ani abimulaze anti era omuntu neyiba oba nini najja kukukolere jagamba mwana wonna mulabye ali ku social media atrendinga kati maama wange bakamulete bakamulage mu baana bonna bosobola omugamba mbu akoze ekintu nakkiriza nze siriimu kyesooka oteeka mu mutwe AI jezi kati agamba bamutese mama kyasooka oteeka mu mutwe yagamba AI amanyi ebyo muwala we tabikola yazaala omwana ow'empisa era ndi wampisa I know naye kyasooka omuteekamu ye AI eyo koodi yo nagimuteekamu nti bagatta abaana bagatta ne bakufuna nti wooli ne bakufeeramu omusajja biki biki bw'oli naye webityo nti balimba nti era tobikkirizanga kati ye amanyi gyebiri naye ng'ekyewuunyisa gwe mbigamba ye mugezi okunsinga kati kambuuze gwe ne mama mubeera wamu obukyabeera naye mami wange kazi mukozi ante musawo tobeera nnyo naye musawo right now bazimba jinja engeri kali gyadde jinja ne newspeed kati gye bazimba kati gwe ne sitobeerawo neriyo amaka gaffe kati gwe weesuza obaakuta tebanta ngamba mu byokwebeera mu byokwebaka biki byonna byonna weebeereramu weggulya weggalira no mbeera ne anti wange anti wange musawo ng'obeera naye I mean mu sister yeah kati kikyo soko nonesimani kikyo oyagala like gwe nkuba mpaidde mami w'omusawo anti w'omusista gwe kikyo oyagala okuba in the future when all goes well bigenda obulungi nange njagala beera sajjala eddokita nga maama wange amiina kusabira obituukeko kakati biri lwaki byolina mu relationship yo gwe gy'olimu obudde buno goals yo plans zo mu relationship kuba kimanyi muntu ngera kumakya netweyagala mbawo nekyo ngamba kati bebi wange ba mwaka we guti oba tufuneyo akabebi oba tukole bwetuti kati gwe plans zo ziri zitya okuzaala omwana ngenda first born wange njagala muzaye ku myaka 28 siwala migosa aliwedde okugumiikiriza aliwedde okugumiikiriza yana alina emeka naaba takaddiye ogomanyi alina emyaka emeka era ati gwa ŋŋamba akyali ajja guma ebyokuzaala si byapapira musooka mukiteesaako nemulaba bebabamu bolaba beda bajja nakunsonyiwa okyoga bebabamu bolaba bazaala abaana nga tebeetegese bulwokubanga alabye omuvubuka star biki serebu nagamba kenfunye olubuto lwe nagamba oddujjamu sijja ddujjamu beera tekibeera kirungi gwe supportinga muwala muno okujjamu olubuto kimusupportinga kyova ngambye tekibeera kirungi tekibeera kirungi naye nomala okafuna just ebintu ebimu
Osooka ng'alowooza n'ogamba naye gwendi naye ne weefuna olubuto asobola okumbeerera. Kati mbagamba waakuwa sente za emergency fee guloomire. Ojja kwesula eddala ogaane otobe n'akaana ko. Ozigulemu pampa. Otobe n'omwana wo. Otobe n'omwana wo nga ye akyafuna abawala abalala ate abanyirira. Ajjukira omukazi w'ozaala nga teweefaako. Mwana alina engeri gy'ofaananamu. Sure. Okay, kakati before nga tetunnaba kumaliriza njagala obeeko obugambo obutonotono kimu 2 oba 3 bweweereza omwami. Wanaaba alabe interview kimanyi alina ogiraba mateeka. Naye abwekangirawo nga bujje nga surprise. Njagala oyimirire mu kiti nga mukyala Migos. Nga mukyala we ogambe baby gwobimanyi sina kyenyinza kukugamba. Yabimanyi mugamba Abaami kola sobola kuwanirako mu kamera ne bannaayi. Sigamba nti sobola. Obugambo nga bwobwo. Era omusuubiza eno mumusuubiza. Musuubiza? Wanze nimanyi waliwo bafaani ba kapo yammwe. Baagala owulira ku bintu. Gye bali ne bahayita be bangi. Ate bahayita tuba tubakozeeko. Balabye. Sooka owaneyo omwana. Muwaneyo. Muwane mannya ki? Kizibu baby sweet. Gw'otera omuyita? Gaggwamu vali. Kwandabira Museveni my life. My life. My life. Yeah. Obulamu bwange. Go ahead. Malayo erinnya bansaleko kati eri abamu nga tebalimanyi. Nga bamanyi nga ndimaze. Kati ani muwaneyo. Njaga mumpaanireyo obugambo nga bwo. Muwana mwebaza byankoledde byonna. Baby wange Migose closet y'omu bwati. My sunshine. Yeah. Anti yangambye ndi sunshine we. My sunshine. Foto zibyo obudde tuke. Namu buzibi ate ne mubukeesa tutambulira ku mmwe. Maso ttaala. Kati wamejasi nkwebaza byonkoledde everything. Ombeereddewo beida wetondaze ekibeera kibi. Ombeereddewo like buli mu mbeera yonna tondekeredde. Kale ne wenkunyiza era sitirungu munsonyiwa. Nze nali manine tenasembayo munyiza tajja kunsonyiwa. Naye yakusonyiwa. Naye yansonyiwa. Mpuuka w'ennaku zino omunyiza akagambo kamuli omusozi agamba tomanyiira. Agamba todda na wange funa gy'olaga. Alaga alina n'ekiddako. Naye kati ye olaba walinnya naye era naye olaba naye asonyiwa. Nagamba nti kamusonyiwa. Abasinga bungi bamanyi yeeraga, yeematira, yeewulira. Naye just omuntu. Oba olina muyiga buyizi. Kati Migos omulaga ekibeera ekibi. Aba tagenda kwesembereza. Kubanga kati awo oba ogenda mussa ekitegeeza gwe oba osobola omukola ekintu ekimusiraanya. Oba atatanya okwesembereza bantu batamwagaliza kyova laba ex be abeewala. Kubanga bagamba ex girlfriend wo sitaani oba girlfriend wo sitaani. Naye nze siri sitaani. Wewe Jem. Nze siri sitaani. Kale era naye akimanyi kubanga kati saawa zino nekyesa ogamba abawala ofuna omuvubuka oba olina boyfriend. N'obanga omuwala tolina ssente. N'obanga tewasoma oba wasoma yiga okuzimba omwami. Omwami ne waba ayingiza olunaku 1,000 mugambe nti omanyi
oba boyfriend omugambe savinga 5 etaano tukozese wekityo mwaka gugenda okugwako nga muli mu ssente mmeka buli lunaku era mubamwira kye musevinzeera kati n'ennaku zino abavubuka n'abataasoma baagala bakazi babagattako n'abakazi baasoma tebakyayagala mukazi amukulawo kuzi bebi njagala zanviiri bebi njagala mu saaluuni neegombye olugoye weeruti nedda ebyo tebakyabyagala abakubi b'oluseke era oba ng'omanyi nti oyagala kwetega migosi ng'oli kujjajjayi ng'ogenda mukuba luseke tojja kawaana tojja kubanga namuteekamu koodi omuwala yenna yalina okwesibisa enviiri ate omukazi ateekako artificial si mukazi mu jiini abaki kati omukazi oteekako oti artificial naaba oti oba oyoza oti okola otya emirimu kitegeeza kankuwa for example olina mukazi wo ali waka oba girlfriend wo najja ng'alina enjala zikomeno bwe ziti ku mikono gyonna just ngambye abateeka ku mikono gyonna naye kati eriyo abaawulako ye okitegeeza oba balekawo engalo ezimu ezinaaba kati mmwe abataawulako nina ekibuuzo munaaba mutya oba mukwawo mutya emirimu nga mugenze ba boyfriend bammwe oba ebabba bammwe nga muli waka bajja kudda mu comment section kyemanyi balina kubanga alaza mami mujja kumvuma muyombe naye ge mazima tobatidde nze sitidde ge mazima olina artificial mpanvu ojja kwoza otya engoye zitukule for sure kituufu ate waba oliagenda oteekako ezenjala eriyo bano abateekako balina maidi oba ne maidi it's okay naye kati ye abaana abaatya ayinza okuba ng'alekako ezinaaba banga baliyo bwe bagula obunaaba kituufu yesigendeyo abezigo baba nze ndi ku nakyo kala yange kati omwagale mu comment section ya Migos embu simanyi neyerusa simanyi bairawe nze seyerusa ndi ku nakyo kala yange ate nze segomba kweruka kati omusana wagujjanga mungi ntambula mba sigana kufiira mu nnyumba mpola nsigala mu nnyumba kati mbadde nkyabagamba obanga olina artificial nga weeyerusa ng'omanyi buli kimu ng'opulaningira ku musajja tiyagenda okuwa nga ne wagandayo omusaba eza transport nga gwe mu bulamu bwe tosobola kwebeererawo walaayo otuusa oddibira ewamu ate tebakyalina budde obwo tebakyabula mukazi ngaalibiba biswaza okubya omusajja omugambe kati katugeze nkubye Migosi mugambe nti baby oba my sunshine sindikira transport njagala kujja really ekyo kiba kijja ababikola si bakazi naye kiba kiswaza beidawe kati awo oba olaze nti tolina oba oli bubi oba broke oba olaze nti oli bubi kubanga woobulira ezikuleeta oba ezikuzaayo z'oba olina ekitegeeza ogenda omukubya esimu njagala kujja nsindikira transport nga nez'okulya tolina eri abakuba ne bagamba mpeza transport naye nga ekituufu talina zaakulya n'akuba enjawulo n'alya n'atagenda kale beithawe mwebeereremu abawala sigala nakwejjamu abawala tweswaza walayo eri ebintu bye tulina okwebeereramu kati nzeyo bye ntasobola saba bawa ate amanyi sisaba ngaakulowooleza n'akuwa wayagala ndowooleza mpe kubanga amanyi netuusaako buli kimu kyemba njagala ate mukadde ng'oba nina ssente kyetuusaako newe mba sirina ninawo bweziti nyongerezaako kyekyo shiba ofisho kye yabagamba omusajja abeera n'obwongo akugamba nti omanyi sigazi ezo ngenda kikugulira takugjaako kati mmwe oyagala anyway kakati njagala tulina abantu babiri olinayo bafaani bo olinayo ne baheta njagala buli omu omuwa obugambo bwe sooka na bafaani bo yes bafaani bange kyebalina okutegeera mami gwe baafunye mutuufu
Mami gwe bafunye mutuufu ate mami gwe bafunye si gwe bagenda osangasanga mu bibaala mu kiraabu mu bintu by'amasanyu bityo no togenda kunsangasanga nga ntambula kati nze osobola kunkubira essimu nga ndi waka mu nnyumba naye nkugamba siriiyo naye nga mwendi mu nnyumba neebase naye ngamba siriiyo olw'ensonga sirina budde butambula wentambula kitegeeza mba nenoonyeza abasajja kubanga bw'otambula oba olaba abasajja bangi kitegeera kati awo mbeera ki omugezi obeera mu nnyumba n'olinda bbaawe n'akubira anakuyeka vidiyo call n'obeera omufuluma ng'ogenda gy'ali just mami gwe baafunye mutuufu wakufumba bagumu ate ba haters kati bo mbasaasidde bagule obutwa bagule obutwa kubanga gati gakyali mabaga katandika butanda before that waliwo nasinabakuta waliwo so yali etandise otambula ku TikTok okwo social media nti Migos yafudde wakirabako Migos yafudde nga niya giposting like so yali etambula last 3 weeks back ng'alaga balaga biki I want to know waliwo ekyaliwo oba waliwo kabadi eyo story account ya Migos eya TikTok oba ngambe ntya baji hackinga oba kangambe simu ye yalimu ya account bagimubbako okitegeera kati yete yategeera yagibba ate nekino nakyo kankijjeewo waba nakyogerako ati abasinga bungi bagamba Migos ey'ebikasimani biki yekuba bisiraani yali ayagala amasannyalaze biki no yali tayagala amasannyalaze simu ye baagibba kati mu kugibba kyalika eyamubba yali amumanyi bw'oba amanyi ne password oba biki I don't know weyabba simu ye yapostinga vidiyo ezo nabagamba Migos afudde abaana abamu kane bazikola mu challenge jukira akaseera ko Migos yali talina simu ng'ali awo kubanga yalina mu nnyumba ng'alinoonya ngeri kola ki line ze zikola replacement kati ekiro nga munaamugamba mwana weepositinze mbu ofudde ekimala biki tubadde tuze nga twagakola nagamba nze ndi mulamu n'amulaga vidiyo n'agamba akaunti yange simu yange baagibbye saa zino sirina simu baagala musiraanya kiba kibi n'ababikola bibi ebyo ekyo kibi omuntu tasobola bika mwana wa muno nti afudde Migos tasobola kwebika nti afudde tasobola ebyo just simu baagibba era mwekene egamba mbu yeebika mbu afudde simala bikiyerere n'agamba mbu ali mu Illuminati mbu twagala kuyingira Illuminati ani abagambye nti ali mu Illuminati kati mwomugamba ali mu Illuminati mugende muziyingire mulabe oba akatona akatalekeka before sinabakuta akatalekeka just kyembagamba mukole baby wange challenge mu luyimba lwe mu nnyimba za actually zonna ennyimba ze zonna ne video yafulumya oluyimba olupasa zino luli trending bakole challenge yaliko challenge muzikole buli kimu naye just kyenyaga bagamba mulekera muvuma namwe omugamba nti nina endali kino nkyogera mu maaso ga kamera sirina ndali naye buli eyakiŋŋamba ajja zaala ow'endali okolimye sikolimye njogedde amazima for sure ajja muzaala maye mujja commentinga nti tekisoboka naye ajja muzaala ate amuzaale mwana gwalizaala yajja omuzaala mugamba alina endali simanyi ndi mubi kati gwe omulungi lwaki bbawo takupostinga oba mukazi we oba lwaki takupostinga nakujja mugalala kitegeeza oli mubi nosanga oli just naye kankireka alright otwakuba Skinny Events tuba tusuukawo tujja bafunako ye n'omwagalwa we Migos anytime any day kyemusaba kyetujja okukola ino tuba tusuukawo olunaku olwaleero
wabula kiyinza okugamba yongera ku subscribinga yongera ku sharinga like video eno oba story eno oba ogifunye namwe mwenyini abalina stories ez'enjawulo reaching out enamba zaffe ko ziri ku TikTok awo Brown Skin Events sobola okutukoonako ne tujja ne twogeramu ne tuwayaawayamu ku mbeera eba eriwo twongera okubajjukiza nti mwe mwenna abali eyo nga mwetaaze amasimu agakozeeko amasimu amapya UK used Ugandan used zonna nyongera okujjukiza gwe munnange togenda mu tawuni kubba togenda ku mutasa kafeero okufera amasimu gajja wantu awa wamu bayitawo ku Mulungi Gadgets. Mulungi Gadgets ono asangibwa Namuŋŋoona nga wakava ku mafuta ga Tosha ng'odda ku Northern Bypass. Mutuuke kaakanika alina ebikozesebwa by'amasannyalaze byonna zino pacos bitwala tugende byonna bikamula juice byonna bino so ogendawo munnaaye genda ku TikTok gye tuli Mulungi Gadgets tulina branch bbiri naawe ali within Kasubi osobola okugendako kukikirire Makerere webali awo nga bwe batunda ebikadde oleme okubbibwa ofune ku masimu agamalayo buli kimu nga kiri kiriya. Tubagala nnyo tubagalira ddala mwebale kulaba Brown Skin Events. Badashimwe MC.